Wetogera kati Katikiro Charles Peter Mayiga olunaku olwaleero ate afulumizza ekiwandiiko ekikambwe ekirabula abo bonna abayagala okuyingirira mission ye ey'okuyingirira emmwanyi. Emmwanyi neefuuse emmwanyi baganda bange, mikwano gyange. Abamu babadde bagamba nti ate Katikiro ng'asirise. Munne Katikiro ono yafulumya dda ekiwandiiko n'alabula Museveni n'antamu ng'igenda maaso ebyokulwanyisa emmwanyi oba okuggyawo emmwanyi y'Abannayuganda. N'olunaku olwaleero era Katikiro kyakeereddeko baganda bange, mikwano gyange, afulumizza ekiwandiiko ekikambwe abo bonna abaatumiddwa okwonoona emmwanyi kibatuukeko ate era mukikoleko. Saba muneegatteko ate tuwulire obubaka bw'omukulu Katikiro Charles Peter Mayiga bw'afulumizza olunaku olwaleero. Abantu bamala kulemerako ekyo kifa. So nsaba obubaka buno baleetedde okutya n'okwebuuza kiki kye bayinza okuzzaako naye nga mukama waffe ebigambo byo abyogedde. muleme kusuula siteepu mulemereko nnyo ku mulundi guno, kubanga singa temulemerako baganda bange mujja kuba muwe. Tonengo muwanga kivumbi tukoze bulungi nnyo n'obitunnyonnyola mu detail byabyo. Tewali mugaso gwonna gwa kukata bitongole kuba kibagezaako okukola. Kenya yakikolako ennyingiza mu sekka y'emmwanyi eyeesana ebitundu 5 ku 10 balina okuddayo emabega. Kakati ffe yesi emmwanyi yaffe si tefuna nnyo nga bwe tulowooza bweyina okufuna nga bwe yali efunyeeko gye bwavu. Naye at least Uganda Coffee Development Authority ebadde eyambyeko abalimi era bino bigambo biva mu balimi abalimi b'emmwanyi nga ko bagamba ebayambyeko nti buli mwaka wabaddewo enkulaakulana, wabaddewo growth mu bulimi bw'emmwanyi. Obungi bwe tufulumya n'omutindo bwe tufulumya, obungi bwayo bweyongera ebitundu 3 ku buli 100 mu kufulumya emmwanyi wano. Jjukira UCDA ebadde ekola okumala emyaka kati 33 nga tewali complaint balimi gye balinako, naye kakati bagali biscrapingawo nga already statistics zikulaga nti ebadde growinga. Growth ebadde 6.33, ebadde okula okutumbuka mu kufulumya emmwanyi obungi bwazo zeeyongedde omwaka oguwedde 2023-2024 financial year kweyongedde by 6.33 ku buli 100, obutundu 6 n'obutundu 3.3 ku buli 100 yenkulaakulana y'emmwanyi. Tweyongedde okufulumya okuva okusinziira ku mwaka buli omwaka twafulumya ensawo z'emmwanyi 5,800,000 2022-2023. Ne kakati statistics zikulaga nti omwaka guno 2023-2024 okufulumya emmwanyi kubadde kwongedde okutumbuka. Twebaza bonna abapromotings emmwanyi okuzirima n'ozifulumya nti kati omwaka guno gwako guno gwe tuli gwennyini financial year yennyini tufulumiza obusawo bw'emmwanyi bubaaga 6,000,000 n'obutundu 13. So wabadde okutumbuka mu kufulumya emmwanyi ne mu quality ne mu kuyingiza. Bw'oba osindise ku biwandiiko ebya Uganda Coffee Development Authority ojja kulaba nti omwaka guli twatunda emmwanyi za $8,848. Nate financial year eno tutunze emmwanyi za $1 namba no million 14 mu million 14. So olabawo enkulaakulana. Kati enkulaakulana eyo mu kutunda emmwanyi n'omutitimbe gwa ssente guno gwe twogerako Museveni agwagala nga teguli mu bantu be. Ekyo kyayagala era bwe munakikiriza bwe kigenda okubeera. Eyo engeri yokka gy'osobola okufugamu abantu nga waba ssente nnyingi raga ono wavawo $1 billion namba n'omusomi. Kakati esekita mugimbe ndikwasa abantu bange tebabalimba n'omulundi n'ogumu
emmwanyi kibadde kya bugagga eri bannayuganda historically wadde twasebengerera naye essaawa zino tuli ba musanvu mu nsi yonna mu kulima emmwanyi naye yetayagala kibeere nti ffe bannayuganda ffenna ffe b'omusanvu ayagala kubeera nti ye abantu be ab'omunju bakwasizza emmwanyi zaffe be banamba musanvu n'obugagga obwo bugenda erifo. So kino kigenderere kukwata sekita y'abantu abangi miliyoni ne miliyoni. Onabwapabudde wano emiliyoni 10 n'ameka how many families? Families enju miliyoni 12 omanyi amaka obukadde 12 n'ekitundu nga be bafuna mu mwanyi be bayimiriddewo ku mwanyi be basabayiringa ku mwanyi be basomeseza abaana ku mwanyi abo bonna obugagga bw'abantu obugagga bw'enju enju ebeeramu abantu babika ekitono kati twogera ku nnyumba miliyoni 12 n'ekitundu obwo obugagga bonna baagala kwefunza mu lunaku lumu baagala kukyusa ekyo obugagga obwo buve mu bantu abo budde mu famire ya Museveni n'abo abamulya ku ngalo. So that is the reality. Era njagala okubasaba namwe mukinyonyola abantu abalala baki understanding bajja kuleeta obubadi bungi kati wagambye twataddewo coffee plant erintungamu. Yes, kirungi zintungamu bakodomi bange naye tubeere bamazima emmwanyi ziri mu Uganda yonna. Omwamba otya nti emmwanyi ezivudde Mbale ezivudde wano Buganda ezivudde Soroti ezivuddewa zonna zirina kukola ki? Kiba kyaba ye district esinga okulima emmwanyi mu ggwanga limu. So awo nawo wabaawo obutali bwenkanya. Nga natera okumaliriza njagala tutunulire n'omwoyo etteeka lino mwe baalireetedde. Mwoyo ki mwe baaleetedde lino etteeka? Lino etteeka mu ndaba y'omuntu yenna ne bw'aba ategeera mpola mpola alaba nti netteeka baalireese kubonereza Abaganda. Kubanga mwe singa okulima emmwanyi n'abeeyo ebukisu. Ate nkyogeddeko wano mu Luzungu naye mbadde serious nti wano mu Buganda waliwo ebintu byawo. Naye ate mu mmandwa eziri wano waliwo emmandwa gye bayitaani esobola okukola ki? Mugende muginoonyerezeeko asinidde. Emmandwa mwanattu esobola okutemba wonna w'oli nga bakoze ekikolobero oba wabbye waase muntu obeera awo ogenda okulaba ebigambo bikusaba otuse nga weeyanise ng'ekwanise. Mu Lungereza bakiyita Freudish slip of tongue. Neffe wano e Buganda bagiyita mmandwa. Obyogera totegedde. Kati yagenze n'etembanita amongo n'abyogera byonna byonna. So ekyo njagala kibalage omwoyo gwe baaleeteddemu etteeka lino babadde baagala kukkakanya. Ate Anita Amongo ebigambo byayogedde si bigambo bye, ebigambo bya Museveni naye okusingira ddala bigambo byabo bakwano ba Anita Amongo. Lwaki ngamba bigambo byabwe? Mwabalabyeko mu parliament ng'ensonga enkulu ennyo ekwata ku bantu be bagamba nti babagalanye. Mwabalabyeko badde beetema amaganzi nakireetererwa mmeeme nkola yakiyita mu lujja kibeewunyisa. So tekiri kye mbadde njogerako nti kwetema amaganzi basobola okukwata abantu bwe baali baagala okubba ettaka mu apa bafuna abantu mu north ne babafuna ne babaleeta boogedera ensonga eyo. Bwaba baagala okunyigiriza abasiraamu bajja kufunayo omusiraamu yeebikirire na nnyo ajje ng'ayogera okusapootinga ekyo ekinyigiriza abasiraamu. Ne mu ngeri eno lwakuba ensonyi zikyali nnyingi naye ojja balaba nga bavuddeyo n'abalala batandise dde okuvaayo okubikirira Anita Amongo. Mujja balaba nga bafuba nnyo okubakonvinsinga mmwe okubalaga nti omuntu abanyigiriza ye mukwano gwammwe ate omuntu agezaako balwanirira ye mulabe wammwe. Mujja kubalaba nga bafuba nnyo. Tekyewuunyisa yagadde bajjukiza nti abantu abafaanana bwe batyo bassebo ne bannyabo
bebogera just tebiba birowoozo byabwe byanze ndowooza bwenge birowoozo byange byawukana ku byo no teba nsobi eno project yonna ey'okumpaverishinga ey'okunafuya n'okwagwaza n'okufufugaza abantu era eyo project ebaako abantu bangi wabawo abagikulira walawo abapulinga paati gyeyabanikamu waliwo abapulinga paati ey'okuwamba obuwambi abantu waliwo n'abapulinga paati ey'ogendanga ku mpewo ne boogerera ebyo bikolobero nga babifuula ebirungi ate abapulinga paati nene kuba baagala okulaga nti ate omuntu omukyamu ye omutuufu ye mukyamu baagala okulaga nti mulabewo ye mukwano gwe ye mulabewo abantu abo mwebegendereza nga tebabeera innocent so bwembanga mubatunulira mubatunulire nkaliriza kuba nabo bali equally oppressive beera ddala waggulu bannange nga mbajjukiza nti singa mukkiriza ne babatwalako emmwanyi zange munaaba musigaza mujja kuba tumulina kimusigaza mbeebaza okumpuliriza njagala okubakoola mwena naddala abali around Western Uganda tulumbe ekisolo tukampeiningire sisita waffe etana tugeyo obuwanguzi naye si buwanguzi bwokka tumakinge sure message yaffe eya change eya freedom n'abaana Uganda okolera wamu ekuuka bulungi nagamba maapo wasonyiwa kisenga muzikirize balize nga njogera ku bintu bibiri ebirala ekyabaganda baffe abali mukomera abaasibwa nga tebalina musango obujulizi ne bubula ne babula omusango ababasalira naye ne basindika balamu ne banna abalala ne babagamba obuba temukkiriza musango bagenda basiba wadde temugwina olwo agala okugwa mukomera bakkiriza omusango naye nga boogera naffe nga bakimanyi naffe tukimanyi tebalina musango nga bwe nabasaba nti tuyimirire nabo saawa zino toyinza banenya nnyo kubanga bali mu mikono gya mulabe waabwe naye ate mu kiseera kye kimutuusamu nnyo ekitiibwa abakomrade abalemeddeko abakomrades nga Machete nga Kalanzi n'abalala kubanga si kyabuzira okukkiriza omusango gw'otazizza nakyogerako muzikirize neera mutakikemu kyogereko nti kibi nnyo kyebakola abaana b'abandi okumufa osinga okukkiriza omusango gw'obutuju omuteekeko maaka nti ono terrorist naye omusango ogwo taguzzanga naye tumanyi nti nga tumaze okuddayo mu kooti ebyo ebisango byonna tubisazeemu kubanga byakisula ekyennaku nti gavumenti ya Museveni terina limiti mu buswavu bweyinza kutuukako bagenze abo abantu oluvannyuma lw'obakkiriza ebisango gye batakola ne babasalira n'obasalira ate balamu n'abagamba kati oluvaayo tubatuusiza kyankwazi mugende babayigiriza okuwagira Museveni. Of course abasinga babiganye nayogeddeko ne mwanyinaffe Olivia Lutaya nantegeeza nti wadde bamukkiriza byatakkiriza naye ate bamusalidde omusango bakusalira omusango gavumenti bajja kigwinako obuvunaanyizibwa kati asabinga kibonerezo kye era bw'avaayo ayagala kudda waka kusinkana famire ye naye ekyo gisobola okubeerawo only singa muvaayo nammwe ne muyimirira naye njagala okibasaba mwennaye ku social media abali mu Uganda n'abali eyo mubayambeko bannaffe abasobola okutuukira ebitongole ebirwanyiza eddembe byonna that is extra torture mu bigambo bye Olivia yagambye teyeetaaga rehab bwe ba rehab ekomera bamusibye ate nga talina musango gwe yakola so bamuleke ekiseera kye kye bamusibye ekinaggwayo bamwesonyiye baleme mulemerako ate mutwala mbyatakkiririzaamu. Nyongera n'obajjukiza baganda bange nti bannaffe abawambibwa tebalabikanga olunaku lwajjo abalongo muganda waffe John Bosco Kibalama be yaleka nga ba myaka 2 n'ekitundu baweze emyaka 8 era mu ddiini yaffe y'Obukatuliki baadde bafuna konfirmansiyo n'abadde yeegayaza n'enyimirirawo nga kitaabwe okukiikirira taata waabwe John Bosco Kibalama. Tutayongera okubanja abantu baffe si John Bosco Kibalama yekka naye mulimu Damulira John, mulimu Wangolo Shafik, mulimu Lukwago Martin, mulimu Semuddu Michael, mulimu Musimbowa, mulimu Nalumo Vincent,
mulimu Zibola Dennis, mulimu Kanata Muhammad, Kabumba George, Mbabazi Moses, Sempijja Jude, Mugumya Arafat, Chicho Peter, Muemba Mustafa, Mubiru Hassan, Sesazi Isma, Nechisembo Godfrey. Abono bokka petulina amanya naye bangi nnyo ababuzibwawo betwongera okunoonyerezaako abamu famire zaabwe zijja okuvaayo okuba bazimanyi tebatiisibwatiisibwa bayinza n'okubatuusako obulabe naye tetugenda kukafaabo paka nga tubafunye. Tusabe Katonda babeere nga bakyali balamu naye ne bwe tebakyali balamu babatuwe tubazike mu kitiibwa tumanye ekitwabumba abatemula. Naye njagala okujjukiza Museveni n'abo abasajja bakozesa baddamulira n'abalala nti olunaku lumu mujja kusasulira ebikolobero byemukoze ku bannayuganda. Mwebale nnyo mwebazire. Okay, butereevu omulungi ali ku Sama Uganda press conference bwetyo bwetambudde. Thank you so much mwenna ababaddeko mbebaza okubeerako mu mbeera yonna. Ladies and gentlemen, let's put together a big applause for the President. President Sebo ensonga z'obadde yogerako mu financial year 2023-2024 bayise obuwumbi 38 gye ne babutwala e Rwashamaire tunga mu kusettinga up back era gavumenti mu mwaka gwe gumu ne wa contract Vinci Uganda Vinci Coffee Company Limited nga yalina obuvunaanyizibwa bw'okutunda kofi paka mu 2032 era gavumenti kati yasayinize MOU ne Chinese Communications Construction Company okutundira emmwanyi. Kati lwaki gavumenti erwana okukola ebyo byonna kubanga yakola endagaano emmwanyi yagigabadda. Kati byonna bino it's just following backwards okutuukiriza kiri. Tweyanziza nnyo tweyanzirege olwa mwena ababadde wano era batufune oluyimba olujja wano. Beatrice onoonyeza ki? People power, then the president will leave. Thank you. Okay, butereevu. Thank you so much. Mwena ababadde ku Sama Uganda Media. Ensonga bwe zityo bwe zitambudde olunaku olwaleero President bw'abadde nga ayogerako eri abantu ku nsonga y'emmwanyi. So twebaza bwebaza mwena ababeerako okuba nga tugoberera ensonga zino. Mwebale kubeera ku Sama Uganda. Ngenda baweereza paka kuwulira bubi kuba neewayo baweereza. So mbebaza bwebaza ku nsonga za airport pickup. Nsaba mumpage bw'otawagira Sama oba ogenda wagira ne mazima ddala bw'ogenda wagira Sama ku nsonga za airport pickup. So ensonga bwe zibadde baganda bange abasabo ne bannyabo. Twongera okongratulatinga sister waffe Swabula w'omukisa atwongera okuyosaayosa. Tukwegayidde Swabula zaala abalongo totuswaza kubanga tukubuuliridde ekimala era nenyongera okubagamba nti omukolo gwange guli mu nteekateeka n'omwagalwa wange Sauda Madada mulabyeko naye adayambadde nga basajja nammwe Sauda tankube nampa omutima guteddemu. So I thank you so much. Mwebale nnyo mwebalire ddala mwenna abakyuzinga Sama Uganda kubanga neewaayo okubaweereza mu buli mbeera yonna. Gamazima omukolo guli mu nteekateeka naye mpulira Sauda mmutya wuuno ayambadde nga basajja bebe mbadde simulabye. Sauda asooka ajabuze ku bantu omwagalwa
naye namuganya okwambala empale naye yeesiba mu mpale bana esawuda lwaki tokyosa omukolo genda beerawo gutya nga funa twambala mpale omwagalwa sobuze ku bantu so muleka mu dakiika babuuzeeko buuza ku bantu bagala nnyo kwekumira ku mukutu gwafoogo ekasimayiro nga kasuse ate manyi wenaba ku mulungi eyo byomwagala ebyo byomwagala ebyo byemwagala bana mwagala ebyononese yo so banaye enteekateeka bwesobozi badde abantu b'ekisolo banaye mubeereeyo tusobole okuba ate nga tunoonyeza muganda waffe Tana akaluluso enteekateeka bwesobozi badde abaganda bange basebo ne bannyabo mwenna ababadde ku mukutu ogwa Sama Uganda kale mugenda kunzikiriza mberekereze countrywide tour egenda kuba edda musinza vaano nga sumidde ku Anko Yisima tomusange nkwagala nnyo nkussamu ekitiibwa so mukkirize mberekereze atakumira mpeera bankumire yenze Sama Uganda Mukama Katonda abanjagalire abampeera omukisa abankuumire mbaagala nnyo sibaagala kitono mbaagala nze amberekereze ku nsonga z'embaga ayagala okusonda ku ssente z'embaga ngenda bagamba essaawa yonna n'omwagalwa Sauda Madada mumulabyeko so ku airport pickup eri 0704915969 that's my number ate enamba endala eri 0762952593 munga kukiriza mbuze ku Katongole amumira nsanafu atunnyonnyola Rubaga wagamba kimuganda nga sinajjako ekisokera ddala Rubaga South tambuza ddala omulimo kama ffe president bwe yatulagira okutambuza enkyukakyuka olemedde ku nsonga Sama Uganda kye tulina okukola nga Nakyemala Yoweri Kaguta Museveni ne busajja bwe tubujjayo era abantu bonna abava ku kigambo president waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu kyatugambye kyatusizeemu ekyokujjako Nakyemalira abo tubakyawe bannayuganda mwena temuggwaamu maanyi mu kaseera kano we tulaga kwe kulaba nti president waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu atula mu ntebe ey'obukulembeze bw'eggwanga bwenna munnayuganda buvunaanyizibwa bwo okuyimirira ku nsonga zino tulabe ng'eggwanga lyaffe Uganda tulikyusa ate mwebale kubeera ku Sama Uganda kale tweyanza nnyo tweyanzege Honorable Katongole mumera nsanafu Rubaga omusajja wuuyo mwana agamba ati bannange kiki so mugenda kukkiriza mberekereze atakumira mpeera bankumire mbagala nnyo peace and love for God and my country Beatrice banayo yagala